Ngakalulu kanatera okutuuka akalulu kahiika Museveni akira internet nga abanyayuganda bali heru y'iganga batakamanya ekikugenda mu misho nangwa n'omunyayuganda rina. Mr. Malema, greetings. I'm Urban Hustler from Uganda. I call upon you to come and head a pass. The junta is bringing his festives in your country. Remain. Alright, wetuwugirira sawa zineno opposition leader mu South Africa finally yegase ku His Excellency Robert Kyagulanyi tebagenda kukkiriza ba NRM abagenda okubeera nga celebrating victory ya NRM side zeyo mu Johannesburg. Abamu abamaze dda kubeera nga bakubwa mu videos enkuletedde mu maaso abawagizi ba NRM si birungi naddala ku side yaabwe side zeyo. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni sikiwa nti no ebyaddala anaasobola okulandinga mu South Africa video mu maaso zonna nzikuletedde naye nga tetunagendayo. Nyongera okujjukiza soko jimpereka like eno omaze subscribinga gate ku mukutu gwaffe guno. Olunaku olwaleero nga bwe nkugambye omukulu amanyikiddwa nga Julius Malema agambye nedda tagenda kubeera nga akkiriza NRM anti opposition leader wali mu South Africa okucelebratinga victory yaabwe mu South Africa anti okucelebratinga victory yaabwe mu Uganda kwabalema kati lwaki baba bagitwala mu diaspora naddala South Africa. Temujjukira bulungi tino Julius Malema mukwano gwa His Excellency Robert Kyagulanyi nnyonnyo era yavaayo n'amukulisa obuwanguzi mu bw'akalulu ka 2026. Ye yalaba nga His Excellency Robert Kyagulanyi yawangula akalulu ka 2026 n'agamba nti His Excellency Yoweri Kaguta Museveni akalulu yakakwata. Mugenda kwangu okulayingira video ez'abamu ku comrades ba National Unity Platform wali South Africa nga bagezaako kubeera nga bakondeminga ekya His Excellency Yoweri Kaguta Museveni okucelebratinga victory aside ye wali eri South Africa. Sokoliza mwakiseka mali nkuletire mukwano gwa Julius Malema masa tandiko tubejjagalira emisaayi gy'Abaganda baffe be mwayiwa obubbi okunyunyunta eggwanga engeri gye muli nyunyunse ffe tuddaawo tubatunuulire butunuulizi tetugenda kutusirika. Tulina okuteekawo embeera baganda bange abawangalire South Africa bannayuganda. Obusajja buno mwagenza olaba nga South Africa ye wava abasiru okujja okubategekeramu ebyo ebyekisiru byammwe. Mwagenza okulaba nga South Africa ye wava bafala mugenda olonda South Africa okukolerayo ebyo nga muyina ekigendererwa. Mwagala tumanyiira bumanyiizi nammwe. Tetugenda kusirika. Cape Town ku luno nninyayo. Ku luno tugenda beerayo baganda bange abawangalire Cape Town ne baganda bange abawangalire South Africa. Obusajja buno tetujja kutumanyiira. Tulina okuteekawo embeera. Tetuyinza kutunula butunuzi bwe tutyo. Mwagenza olaba nga South Africa ye wali abasiru abenkomeredde mu diaspora zonna nga gye mulina okutegekera ebyo ebyekisiru byammwe. Nawulidde nti oba tinka habulwa Museveni kiri abeerayo oba Anita Amongi oba simanyi binnabbanja mwe mujje naye tebigenda babeerera bwe temulowooza nti bigenda kubeera bwe bityo. Baganda baffe tulina oteekawo embeera buno busajja buleme tumanyiirira wano. Mr. Malema, greetings. I'm Urban Hustler from Uganda. I call upon you to come and head a pass. The junta is bringing his festives in your country. Remember, you need regime change everywhere. And remember, your brother or your ancestor, Mr. Mandela, fought for the freedom and justice in Africa. Now, the man who is imposing atrocities in Uganda wants to come and celebrate in South Africa. Malema, we are calling upon you. We want you to come up and say no to what Mr. Museveni is bringing in your country because we voted for Bobby Wine, we did not vote for Museveni. Malema, you fought the Boers always. It means you can fight the injustice. We have nothing. Look at my hands. I have no guns. I have nothing but me with my head and my being. Take it that even me I count. Even my life matters. I, Ugandan, am wounded. I did not vote for Museveni. I voted for Bobby Wine, and the whole Uganda did. A lot of people were killed. The IGAD considered it as a sham election. The international community considered it as a military operation. Then why would you, the South Africans, really cherish this and you say that it is okay? You come and put here your festives. It means
the atrocities imposed on Ugandans for the next 5 years will be aimed by the South Africans. South Africa, if at all you accept this, it means that the atrocities that are put on Ugandans will have come from South Africa. That's why we call upon you, Malema, because your word is always perfect and it has always done an impact. Make an impact, Mr. Malema. We only have you in South Africa. Plus some Ugandans who are wounded and have fled to your country. Freedom came from South Africa. It means now if you do what this man wants, you take him in, it means you will have paid for our atrocities. Mr. Malema, we only call upon you. No any advocate is in South Africa apart from you. Dogo Nation, Half London, whoever is there, call upon Malema to help you and deny Mr. Museveni what he wants to bring in South Africa. If Ramaphosa has gone in for BRICS, for us we will not. Because BRICS is just a survival for the fittest. And so we say no. For us, we want democracy, justice for all. They have killed the people in an MP's house. Now they have incarcerated him. Can you imagine? His siblings were killed. It means Ugandans, we have nowhere to go. That's why we call upon you. I, Aban Hasla, I call upon you, Mr. Malema. Please advocate for us. You wash away that issue. Museveni should not bring his festivals in South Africa. Mr. Malema, we call upon you. We, wounded Ugandans, we are calling upon you to say no to the festive. Mr. Malema, you are likely to become another president of South Africa. You are likely, by all odds, you're going to become. We know. That's why we are calling upon you for your advocation. You are a big political leader there. That's why I call upon your advocation. You have always cherished Kyagulanyi Ssentamu aka Bobby Wine. You have always cherished him. Bana ba His Excellency Robert Kyagulanyi byaddala nzikiriza hamuli gumite gwe mulabi wa Wonderboy UG simaina chicho lenda ku subscribinga making sure ati nino video gisharinga mu WhatsApp groups ezenjawulo wamu ne Facebook obasobola clipping ku TikTok esobola kubeeranga etambula awo wenyini nyongera okujukiza n'abanyankole binyini bagambe nedda tetugenda kiriza omukulu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni okubeeranga afuga Uganda bubi nafe abanyankole eno mu ddwaliro zaffe mu malwaliro gaffe ate tulina malagala video ino andikulitide omuku wa Comrades National Unity Platform atenga munyankole ngali very proud soko mulabe nga kalukana atera okutuuka akaruka hiki kamuseveni akira internet ng'abanyayuganda bali heru y'igihanga batakamanya ekikugenda mu misho nangwa n'omunyayuganda rinakawa atakamanya ekikugenda mu misho muri mukono. That was your goal. Hati shahidi kwemerera rwagati y'ebintu ebitari birungi rwagati y'abantu abisiro nyamwingi nakaruka kwasirwa umengo nyingeri y'ekijaga yijaga kakakwato ngeri yijaga umurimbo gutashikire hagati yo kusiba abantu hagati yo kusiba ba polling agents bebinde bina nka national platform nangwa nabamwe babibesimbiraho kwato bakakoma n'abantu nyamwingi kuterwa amasasi kuri kujya mu leta kunuya okujaguza kwawe aburi kuza kujagurizamo batari kumanya even what went on the elections day. Another thing, ihangari yo mumbeera mbe munonga twine abantu abakumira karuru tubakashushurwaga kusizoberi abandi mukabashushuramo kubakwata bakabakoma na no kubabinga. Okay, twine hindi jonshonga kujangu ihanga structures infrastructure zirkubi munonga marwaro garukubi ebikwato tubiruho infrastructure zonka structures zonka tisirungi kujangu kwata billions twari nga tubitedde ku mabbali omukulu amanyikidwanga Honorable Mathias Mpuuga Bedi Bwanika Joel Joyce Baagala wamu n'abalala ebyabwe si birungi abana ba National Unity Platform bali mu kubeera nga beebuuza mmwe abagamba nti mwe abaleeta His Excellency Robert Kyagulanyi kati His Excellency Robert Kyagulanyi nga yali mu kutrendinga mmwe abamuleeta nga mwatandika dde okubeera nga mugwa awo wenyini nyogera okujjukiza nti no His Excellency Robert Kyagulanyi yabagamba nti no he can be challenged but he can't be defeated kwata
kategedde nyongera okujjukiza subscribing ate ne Hajaruna walinyo kulombeddwa go nagole n'ebizibu namba eri abesimbyayo 20 somukubirako wana inboxing kwa WhatsApp naberenga kuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Aruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumaji ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo kola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga kola ku mikisa egy'emirimu nkola kwabo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Abaazimba Robert Kyagulanyi kati mbadde nteesa wama kano ka masaagala babeerona bakawulira. Robert Kyagulanyi yava mu Uganda Bobi Wine lwaki timuwamba muzeeyi Bobi Wine ataliiwo? Kati timuyina kiddako muli awo naamwe mulinze kulipira ku Robert Kyagulanyi. Mazima bamukasambidde Bampuuga Bwanika Generali Bijirwa Munyagwa olinze eki kujjako President Museveni Robert Kyagulanyi yali akwekiise mu kkubo oliwo giko Museveni Munyagwa mugati gwa Bata Serunga oliwa Robert Kyagulanyi nakola video ga Robert Kyagulanyi ajja kukeera agambe bya politics we Uganda mwegwaneko kati basookolo de opposition bamunyagwa kubanga Munyagwa yali ku TV n'agamba Bobi Wine afuuse obstacle atulemesa kujjako President Yoweri Museveni. Mpuuga Bwanika Mukwaku Michael Mabike muliwa mugende mujeko President Museveni kubanga yali abalemesa yadduka mu ggwanga. Bobi Wine Robert Kyagulanyi mwani gambe ngo ali mu Uganda taliiwo ate ngwe opposition abaddala Robert Kyagulanyi waffe wa NRM yamuyamba kufuluma eggwanga mwaba opposition baddala we muli wano mujjako President Yoweri Kaguta Museveni D no.